Ekitabo kya nnabbi Zeekaliya essuula esooka. Obubaka n'okwolesebwa. Mudde gye ndi, nange nadda gye muli. Mu mwezi ogw'omunaana mu mwaka ogwokubiri ogw'obufuzi bwa Daliyo, ekigambo kya Mukama kyajja gy'ali Zeekaliya omwana wa Berekiya, omwana wa Iddo nnabbi, nga kyogera nti, Mukama yasunguwalira nnyo bajjajjammwe. Naye kaakano bagambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye, nti mudde gye ndi, bw'ayogera Mukama w'Eggye, nange ndidda gye muli, bw'ayogera Mukama. Temubanga bajjajjammwe bannabbi ab'edda be baakowoolanga nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye, nti, kale muve mu makubo gammwe amabi ne mu bikolwa byammwe ebibi, naye ne batampulira era ne batampuliriza. Bajjajjammwe bali ludda wa? Ne bannabbi baba balamu emirembe gyonna? Naye ebigambo byange n'amateeka gange bye nalagira abaddu bange bannabbi tebyabasanga bajjajjammwe? Ne bakyuka ne boogera nti, nga Mukama w'Eggye bwe yalowooza okutukola ffe, ng'amakubo gaffe bwe gali, n'ebikolwa byaffe nga bwe biri, bw'atyo bwe yatukola. Okwolesebwa okw'emirundi 8. Olunaku olw'24 olw'omwezi ogw'e11, gwe mwezi Sebati, mu mwaka ogwokubiri ogw'obufuzi bwa Daliyo, ekigambo kya Mukama kyajja eri Zeekaliya omwana wa Berekiya omwana wa Iddo nnabbi, nga kyogera nti, natunula ekiro, era laba, omuntu nga yeebagadde embalaasi ya lukuunyu, era ng'ayimiridde wakati w'emiti emikadasi egyali mu kiwonvu, n'emabega we embalaasi eza lukuunyu n'eza kikuusikuusi n'enjeru. Awo ne njogera nti, ayi Mukama wange, ebyo biki? Malayika eyali ayogera nange n'aŋŋamba nti, naakwolesa ebyo bwe biri. Omuntu eyali ayimiridde wakati w'emikadasi n'addamu n'ayogera nti, ebyo Mukama byantumye okutambulatambula ku nsi. Ne biddamu malayika wa Mukama eyali ayimiridde wakati w'emikadasi ne byogera nti, tutambudde ku nsi, era laba, ensi yonna eteredde, ewummudde. Malayika wa Mukama n'addamu n'ayogera nti, ayi Mukama w'Eggye, olituusaawa obutasaasira Yerusaalemi n'ebibuga bya Yuda bye waakanyiikaalira emyaka 7? Mukama n'addamu malayika eyali ayogera nange ebigambo ebirungi, ebigambo eby'essanyu. Malayika eyali ayogera nange n'aŋŋamba nti, yogerera waggulu ng'ogamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye, nkwatiddwa Yerusaalemi ne Sayuuni obuggya obungi. N'obusungu obungi nsunguwalidde amawanga abaawummula, kubanga nze nanyiigako katono, bo ne bongera ku kubonaabona okwo. Mukama kyava ayogera bw'ati nti, nkomyewo e Yerusaalemi n'ekisa, ennyumba yange erizimbibwa omwo, bw'ayogera Mukama w'Eggye, n'omugwa gulireegebwa ku Yerusaalemi. Yogerera waggulu nate ng'ogamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye, nti oliba oli awo ebibuga byange ne byanjaala olw'okuba ebirungi. Oliba oli awo Mukama n'asanyusa Sayuuni, oliba oli awo ne yeeroboza Yerusaalemi. Ne nnyimusa amaaso gange ne ntunula, era laba, amayembe 4. Ne ŋŋamba malayika eyali ayogera nange nti, ago maki? N'anziramu nti, gano ge mayembe agaasaasaanya Yuda ne Isirayiri ne Yerusaalemi. Mukama n'anjolesa abaweesi 4. Ne njogera nti, abo bajja kukola ki? N'ayogera nti, gano ge mayembe agaasaasaanya Yuda, omuntu n'okuyimusa n'atayimusa mutwe gwe, naye bano bazze okugasaggula, okusuula amayembe g'amawanga agaayimusizanga ejjembe lyabwe ku nsi ya Yuda okugisaasaanya. Zeekaliya essuula eyokubiri. Ne nnyimusa amaaso gange ne ntunuulira, era laba, omuntu ng'alina omuggo ogugera
mu ngalo ze. Ne njogera nti, ogenda waggwe? N'aŋŋamba nti, okugera Yerusaalemi ndabe obugazi bwakyo bwe buli n'obuwanvu bwakyo bwe buli. Era laba, malayika eyali ayogera nange n'avaayo, ne malayika omulala n'avaayo okumusisinkana, n'amugamba nti, dduka, mugambe omuvubuka oyo nti Yerusaalemi kijja kuba kibuga ekitaliiko bbugwe olw'obungi bw'abantu n'ebisibo ebinaabeeramu. Kubanga nze ndiba ku kyo bbugwe ow'omuliro enjuuyi zonna, era ndiba kitiibwa wakati ku kyo, bw'ayogera Mukama. Mukale mudduke muve mu nsi ey'obukiikakkono, bw'ayogera Mukama. Kubanga ng'empewo ennya ez'eggulu bwe ziri, bwe mbasaasaanyizza, bw'ayogera Mukama. Kale, Sayuuni, dduka owone, gw'atula n'omuwala wa Babulooni. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti oluvannyuma lw'ekitiibwa antumye eri amawanga ag'abanyaga, kubanga abakomako mmwe akoma ku mmunyi y'eriiso lye. Kubanga, laba, ndibakunkumulirako omukono gwange ne baba mwandu gw'abaddu baabwe, nammwe munaamanya nga Mukama w'Eggye ye yantuma. Yimba, sanyuka ggwe omuwala wa Sayuuni, kubanga, laba, njija, nange naabeeranga wakati mu ggwe, bw'ayogera Mukama. Ku lunaku olwo, amawanga mangi agalyegatta ne Mukama ne gafuuka abantu bange, nange naabeeranga wakati mu ggwe, naawe onootegeeranga nga Mukama w'Eggye yantuma gy'oli. Era Mukama alisikira Yuda okuba omugabo gwe mu nsi entukuvu, era alyeroboza nate Yerusaalemi. Musirike abalina omubiri mwenna mu maaso ga Mukama, kubanga azuukuse, mu kifo kye ekitukuvu mwabeera. Zekkaliya essuula ey'okusatu. N'anjolesa Yosuwa, kabona asinga obukulu ng'ayimiridde mu maaso ga malayika wa Mukama, ne Setaani ng'ayimiridde ku mukono gwe ogwa ddyo ab'omulabe we. Mukama n'agamba Setaani nti, Mukama akunenye, ggwe Setaani. Weewaawo, Mukama eyeerobozezza Yerusaalemi akunenye, oyo si kisiriiza ekikwakkulibwa mu muliro. Era Yosuwa yali ayambadde engoye ez'ekko, n'ayimirira mu maaso ga malayika. N'addamu n'agamba abo abaali bayimiridde mu maaso ge, n'ayogera nti, mumwambulemu engoye ez'ekko. N'agamba Yosuwa nti, laba, nkuggyeeko obubi bwo, nange naakwambaza ebyambalo eby'omuwendo. Ne njogera nti, bamusibe ku mutwe gwe ekiremba ekitukula. Awo ne bamusiba ku mutwe gwe ekiremba ekitukula, ne bamwambaza engoye, malayika wa Mukama n'ayimirira awo. Malayika wa Mukama n'alabula nnyo Yosuwa ng'ayogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti bw'onootambuliranga mu makubo gange, era bye nkukuutira bw'onoobinywezanga, kale naawe ennyumba yange onoogisaliranga omusango, n'empya zange onoozikuumanga, era ndikuwa ekifo obeere mu abo abayimiridde wano. Kale, wulira Yosuwa kabona asinga obukulu, ggwe ne banno abatuula mu maaso go, kubanga be bantu ab'akabonero bano, kubanga, laba, ndireeta omuddu wange ayitibwa Ttabi. Kubanga, laba, ejjinja lye nteese mu maaso ga Yosuwa, ku jjinja limu kuliko amaaso 7, laba, ndyolako enjola zaalyo, bw'ayogera Mukama w'Eggye, ndiggyamu obubi mu nsi eyo ku lunaku lumu. Ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama w'Eggye, munaayitanga buli muntu munne okujja wansi w'omuzabbibu ne wansi w'omutiini. Zekkaliya essuula ey'okuna. Malayika eyali ayogera nange n'akomawo, n'anzuukusa ng'omuntu bw'azuukusibwa mu tulo twe. N'aŋŋamba nti, olabye ki?
ne njogera nti ndaba ekikonde ky'ettaala nga kyonna kya zaabu, nga waggulu waakyo kuliko akabakuli n'ettaala zaakyo 7, nga buli ttaala eriko omumwa gwayo. Era waliwo n'emizeyituuni 2 ku mabbali gaakyo, ogumu ku mukono ogwa ddyo ogw'akabakuli n'omulala ku mukono gwakyo ogwa kkono. Ne nziramu ne ŋŋamba malayika eyali ayogera nange ne njogera nti, ebyo biki mukama wange? Malayika eyali ayogera nange n'addamu n'aŋŋamba nti, tomanyi ebyo bwe biri? Ne mmuddamu nti, nedda mukama wange. N'addamu n'aŋŋamba nti, kino kye kigambo kya Mukama eri Zerubbaberi nga kyogera nti, si lwa maanyi so si lwa buyinza, naye lwa mwoyo gwange, bw'ayogera Mukama w'eggye. Ggwe olusozi olunene weeyita ki? Mu maaso ga Zerubbaberi olibeera lusenyi, era alireeta ejjinja erya waggulu ne balirangirira nti liweebwe ekisa, liweebwe ekisa. Nate ekigambo kya Mukama ne kijja gye ndi nga kyogera nti, emikono gya Zerubbaberi gitaddewo omusingi gw'ennyumba eyo, era n'emikono gye girigimala, era olitegeera nti Mukama w'eggye ye yantuma gye muli. Kubanga y'ani anyoomye olunaku olw'ebitono? Kubanga balisanyuka, era baliraba ejjinja erigera mu ngalo za Zerubbaberi, bano 7 ge maaso ga Mukama agayitaayita mu nsi zonna. Ne ndyoka mubuuza nti, emizeyituuni gino 2 ku mukono ogwa ddyo ogw'ekikonde ky'ettaala ne ku mukono gwakyo ogwa kkono gitegeeza ki? Ne nnyongera okumubuuza omulundi ogwokubiri nti, amatabi gano 2 ag'emizeyituuni agali ku mabbali g'emimwa 2 egya zaabu agayitamu amafuta aga zaabu gategeeza ki? N'anziramu nti, tomanya ago kye gategeeza? Ne nziramu nti, nedda mukama wange. Awo n'addamu nti, ago be baana 2 abaafukibwako amafuta abayimirira awali Mukama w'ensi zonna. Zekkaliya essuula ey'okutaano. Era nate ne nnyimusa amaaso gange ne ndaba, laba, omuzingo gw'ekitabo ogubuuka mu bbanga. N'aŋŋamba nti, kiki ky'olaba? Ne nziramu nti, ndabye omuzingo gw'ekitabo ogubuuka mu bbanga, obuwanvu bwagwo emikono 2 n'obugazi bwagwo emikono 10. N'aŋŋamba nti, ekyo kye kikolimo ekizza okubuna ensi yonna. Kubanga ng'ekyo bwe kiri, buli abba aliggyibwawo, era buli alayira eby'obulimba aliggyibwawo bamulaze ku luuyi olulala. Ndikifulumya, bw'ayogera Mukama w'eggye, era kiriyingira mu nnyumba y'omubbi ne mu nnyumba y'oyo alayira obwereere erinnya lyange, era kirisula mu nnyumba ye wakati, era kirikizikiriza n'emiti gyayo n'amayinja gaayo. Malayika eyali ayogera nange n'ajja n'aŋŋamba nti, kale yimusa amaaso go olabe ekirala kijja. Ne mubuuza nti, ekyo kiki? N'anziramu nti, ekyo kye kifaananyi ekiraga ekibi ekibunya ensi yonna. Awo ekibikka kyakyo, ekyuma eky'essasi, ne kibikkulwa, era ne ndaba omukazi ng'akituddemu. N'aŋŋamba nti, ono bwe bubi. N'amusindika n'amuzzaamu munda mu kisero, n'aggalawo omumwa gwakyo n'ekisaanikira eky'ekyuma eky'essasi. Awo ne nnyimusa amaaso gange ne ntunula, era laba, abakazi 2 ne bafuluma, empewo nga ziri mu biwaawaatiro byabwe, era baalina ebiwaawaatiro ng'ebiwaawaatiro ebya kasida, ne basitula ekisero mu bbanga ly'ensi n'eggulu. Ne ŋŋamba malayika eyali ayogera nange nti, abo ekisero bakitwala wa? N'anziramu nti, mu nsi ya Sinaali okumuzimbira ennyumba, naye bw'eriggwa aliteekebwa eyo mu kifo kye ye. Zekkaliya essuula ey'omukaaga. Era ate ne nnyimusa amaaso gange ne ntunula, era laba, amagaali 4 nga gava wakati w'ensozi 2, n'ensozi ezo zaali za bikomo,
Eggaali esooka yali ng'esikibwa embalaasi ya lukunyu, eyookubiri ng'esikibwa embalaasi enzirugavu, eyookusatu ng'esikibwa embalaasi enjeru, n'eggaali eyookuna yali esikibwa embalaasi eza kikuusikuusi ezitobeseemu obwoya obweru. Ne nziramu ne ŋŋamba malayika eyali ayogera nange nti, ebyo bitegeeza ki mukama wange? Malayika n'addamu n'aŋŋamba nti, ebyo ze mpewo ennya ez'omu ggulu eziva okweyanjula mu maaso ga Mukama w'ensi zonna. Eggaali eri esikibwa embalaasi enzirugavu evuddeyo okugenda mu nsi ey'obukiikakkono, ate eziva emabega waazo enjeru n'ezo ezitobeseemu obwoya obweru zivaayo okugenda mu nsi ey'obukiikaddyo. Eza kikuusikuusi zivaayo okugenda zitambuletambule mu nsi, n'azigamba nti mugende mutambuletambule mu nsi. Awo ne zitambulatambula mu nsi. Awo n'ankoowoola n'aŋŋamba nti, laba, ezo ezigenda mu nsi ey'obukiikakkono ziwummuza mwoyo gwange ensi ey'obukiikakkono. Ekigambo kya Mukama ne kijja gye ndi nga kyogera nti, jja ku abo abaatwalibwa okufugibwa obuddu ku Kaludaayi ne ku Tobiya ne ku Yedaya, naawe ojje ku lunaku luli oyingire mu nnyumba ya Yosiya omwana wa Zeffaniya mwe batuuse nga bavudde Babulooni, era obaggyeko effeeza ne zaabu, obakolere engule ozitikkire ku mutwe gwa Yosuwa omwana wa Yekozaddaaki kabona asinga obukulu, omugambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, laba omuntu, erinnya lye Ettabi, naye alikola mu kifo kye ye, era alizimba yeekaalu ya Mukama. Oyo y'alizimba yeekaalu ya Mukama, era oyo y'alitwala ekitiibwa, alituula ku ntebe, y'alifuga, era aliba kabona ku ntebe ye, n'okuteesa okw'emirembe kulibeera wakati waabwe bombi. N'engule ezo ziribeera za Keremu, ne Tobiya, ne Yedaya, ne Keeni omwana wa Zeffaniya, ez'okubajjukiza mu yeekaalu ya Mukama. Era abali ewala balijja balizimba mu yeekaalu ya Mukama, era mulitegeera nti Mukama w'Eggye ye yantuma gye muli. N'ebyo biriba obanga mulinnyikira okuwuliza eddoboozi lya Mukama Katonda wammwe. Zekkaliya essuula ey'omusanvu. Okuva mu kusiiba okudda mu binyumu. Awo olwatuuka mu mwaka ogwokuna ogw'obufuzi bwa kabaka Daliyo, ekigambo kya Mukama ne kijja eri Zekkaliya ku lunaku olwokuna olw'omwezi ogw'omwenda oguyitibwa Kisuleevu. Awo abantu b'e Beseri baali batumye Salezeeri ne Legemumereki n'abantu baabwe okwegayirira ekisa kya Mukama n'okwogera ne bakabona ab'omu nnyumba ya Mukama w'Eggye ne bannabbi nga boogera nti, nkaabe era nsiibe mu mwezi ogwokutaano nga bwe mbadde nkola okumala emyaka gino gyonna. Awo ekigambo kya Mukama ne kijja gye ndi nga kyogera nti, gamba abantu bonna ab'omu nsi ne bakabona ng'oyogera nti, bwe mwasiibanga ne mukubira ebiwoobe mu mwezi ogwokutaano ne mu gw'omusanvu mu myaka gino 7, mwali musiibira nze? Era bwe mulya ne bwe munywa, muba temulya ku lwammwe, era temunywa ku lwammwe? Tekibagwanidde kuwulira bigambo Mukama bye yalangiriranga mu bannabbi ab'edda, Yerusaalemi bwe kyalimu abantu era nga kiri mirembe, n'ebyalo byakyo ebyali bikirinaanye enjuuyi zonna, n'ensi ey'obukiikaddyo, n'ensenyi nga bikyalimu abantu. Awo ekigambo kya Mukama ne kijja eri Zekkaliya nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, musalenga emisango egy'ensonga, era buli muntu akwatirenga muganda we ekisa n'okusaasira, era muleme okujooganga nnamwandu ne bamulekwa, omugenyi n'omwavu, era mulemenga okubaawo omuntu yenna alowoozanga obubi mu mutima gwe eri muntu munne. Naye ne bagaana okuwulira, ne bankuba amabega gaabwe, ne baziba amatu gaabwe baleme okuwulira.
Weewaawo ne bakakanyaza emitima gyabwe ng'ejjinja ery'embaalebaale, baleme okuwulira amateeka n'ebigambo Mukama w'Eggye bye yaweererezanga n'Omwoyo gwe mu mukono gwa bannabbi ab'edda, obusungu bungi kyebwava buva eri Mukama w'Eggye. Bwe nabakoowoola ne bagaana okuwulira, nange ne ŋŋaana okuwulira bwe bankoowoola, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Naye nabasaasaanya ng'omuyaga ogukunta mu mawanga ge baali batamanyi. Awo ensi gye baaleka n'efuuka amatongo, ensi eyeegombebwa. Zeekaliya essuula ey'omunaana. Awo ekigambo kya Mukama w'Eggye ne kijja gye ndi nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti nkwatirwa Sayuuni obuggya obungi, nkikwatirwa obuggya n'ekiruyi ekingi. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, nkiddiddemu Sayuuni, n'abeeranga wakati mu Yerusaalemi, era Yerusaalemi kinaayitibwanga nti kibuga ky'amazima, era nti lusozi lwa Mukama w'Eggye, olusozi olutukuvu. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti abakadde, abasajja n'abakazi balituula ate mu nguudo za Yerusaalemi, buli muntu ng'akutte omuggo mu mukono gwe kubanga akaddiye nnyo. N'enguudo ez'ekibuga zirijjula abalenzi n'abawala nga bazannyira mu nguudo zaakyo. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, kirabika ng'eky'ekitalo mu maaso g'abantu abo abaasigalawo mu nnaku ezo, naye nange gye ndi bwe kiriba, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, laba, ndirokola abantu bange okuva mu nsi ey'ebuvanjuba n'okuva mu nsi ey'ebugwanjuba, ndibaggyayo, nabo banaabeeranga wakati mu Yerusaalemi, nabo banaabanga bantu bange, nange naabeeranga Katonda waabwe mu mazima ne mu butuukirivu. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, emikono gyammwe gibe n'amaanyi, mmwe abawulira mu nnaku zino ebigambo bino ebiva mu kamwa ka bannabbi abaliwo mu nnaku okuva omusingi gw'ennyumba ya Mukama lwe gwasimbibwa, ye yeekaalu ezimbibwe. Kubanga ennaku ziri nga tezinnatuuka, nga tewaliwo mpeera ey'ensolo, so nga tewali mirembe eri oyo eyafuluma n'oyo eyaddayo olw'omulabe, kubanga nakyayaganya abantu bonna, buli muntu ne munne. Naye kaakano nze sirikola bwe nti ekitundu eky'abantu abo ekyasigalawo nga ku nnaku ez'edda, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Kubanga wanaabanga ensigo ez'emirembe, omuzabbibu gunaawanga emmere yaagwo, ettaka linaawanga ekyengera kyalyo, n'eggulu linaawanga omusulo gwalyo, nange ndissa ekitundu eky'abantu bano ekirisigalawo ebintu ebyo byonna. Awo olulituuka, nga bwe mwali ekikolimo wakati w'amawanga, ggwe ennyumba ya Yuda naawe ennyumba ya Isirayiri, bwe kityo ndibalokola, nammwe mulibeera mukisa. Temutya, naye emikono gyammwe gibe n'amaanyi. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, nga bwe nalowooza okubakola obubi bajjajjammwe bwe bansunguwaza, bw'ayogera Mukama w'Eggye, so sejjusa, bwe ntyo ate ndowoozezza mu nnaku zino okukola obulungi Yerusaalemi n'ennyumba ya Yuda, temutya. Ebigambo bye munaakolanga bye bino: mubuuliraganenga eby'amazima buli muntu ne munne, musalenga emisango egy'ensonga n'emisango egy'emirembe mu miryango gyammwe, so omuntu aleme okulowooza obubi ku munne mu mitima gyammwe, so temwagalanga kirayiro kyonna eky'obulimba, kubanga ebyo byonna byenkyawa, bw'ayogera Mukama. Awo ekigambo kya Mukama w'Eggye ne kijja gye ndi nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, okusiiba okw'omu mwezi ogwokuna, n'okusiiba okw'omu mwezi ogwokutaano, n'okusiiba okw'omu mwezi ogw'omusanvu, n'okusiiba kw'omu mwezi ogw'ekkumi, kunaabanga eri ennyumba ya Yuda embaga ey'okusanyuka n'okujaguza,
kale mwagalenga amazima n'emirembe. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, oliba oli awo amawanga ne gajja, n'abo ababeera mu bibuga ebingi era ababeera mu kibuga ekimu baligenda mu kirala nga boogera nti, tugende mangu okwegayirira ekisa kya Mukama n'okunoonya Mukama w'Eggye, era nange ndigenda. Weewaawo abantu bangi n'amawanga ag'amaanyi balijja okunoonya Mukama w'Eggye mu Yerusaalemi n'okwegayirira ekisa kya Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, mu nnaku ziri abantu 10 balikwata okuva ku nnimi zonna ez'amawanga, balikwata ku lukugiro lw'omuntu Omuyudaaya nga boogera nti, tuligenda nammwe kubanga tuwulidde nti Katonda ali nammwe. Zekkaliya essuula ey'omwenda. Okudda kwa kabaka. Obubaka obusooka. Abakulembeze n'abantu. Omugugu gw'ekigambo kya Mukama ku nsi ya Kadulaki ne Damasiko kiriba kiwummulo kyagwo, kubanga eriiso ly'abantu n'ery'ebika byonna ebya Isirayiri liri eri Mukama, era ne Kamasi ekiriraanye nakyo, Tuulo ne Sidoni, kubanga ky'amagezi mangi nnyo. Ne Tuulo kyezimbira ekigo ne kituuma effeeza ng'enfuufu, ne zaabu ennungi ng'ebitoomi eby'omu nguudo. Laba, Mukama alikigoba mu byakyo, alikuba amaanyi gaakyo ku nnyanja era kiryokebwa omuliro. Asukoloni kiriraba, kiritya, era ne Gaaza nakyo kirirumwa nnyo, ne Ekuloni, kubanga okusuubira kwakyo kuliswala, ne kabaka alibula mu Gaaza, era ne Asukoloni tekiribamu bantu. Omwana omweboolereze alibeera mu Asudodi, era ndimalawo amalala g'Abafirisuuti. Era ndiggyamu omusaayi mu kamwa ke n'emizizo gye wakati w'amannyo ge, naye anaabanga kitundu ekirisigalawo eri Katonda waffe, naye anaabeeranga ng'omukungu mu Yuda, ne Ekuloni ng'Omuyebusi. Nange naasiisiranga awali ennyumba yange mu maaso g'eggye, omuntu alemenga okuyitawo newaakubadde okuddayo, so tewaabenga mujoozi nate aliyita wakati mu bo, kubanga kaakano ndabye n'amaaso gange. Sanyuka nnyo, ggwe omuwala wa Sayuuni. Yogerera waggulu, ggwe omuwala wa Yerusaalemi. Laba, kabaka wo ajja gy'oli. Ye mutuukirivu era alina obulokozi, muwombeefu era nga yeebagadde endogoyi, n'akayana omwana gw'endogoyi. Era Efulayimu ndimuggyako eggaali, ne Yerusaalemi ndikiggyako embalaasi, n'omutego ogw'olutalo guliggyibwako, era oyo aligabulira amawanga emirembe, n'okufuga kwe kuliva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja, era kuliva ku mugga okutuuka ku nkomerero z'ensi. Era naawe olw'omusaayi ogw'endagaano yo, ndiggya abasibe bo mu bunnya omutali mazzi. Mukyukire ekigo, mmwe abasibe abalina essuubi. Ku lunaku lwa leero mbuulira nti ndikikuddiza emirundi 2. Kubanga neewetedde Yuda, omutego ngujjuzizza Efulayimu. Nange ndiyita abaana bo, ggwe Sayuuni, n'abaana bo, ggwe Obuyonaani, era ndikufuula ng'ekitala eky'omuzira. Era Mukama alirabika waggulu gye bali, n'akasaale ke kalivaayo ng'enjota, era Mukama Katonda alifuuwa akagombe, era aligenda ne kikuŋŋunta ow'obukiikaddyo. Mukama w'Eggye alibazibira, nabo balirya, balirinnya ku mayinja ag'envuumuulo, balinywa, balikaayana ng'ab'omwenge, era balijjula ng'ebibya ebikozesebwa okumansira ku nsonda z'ekyoto. Era Mukama Katonda waabwe alibalokola mu lunaku luli ng'ekisibo ky'abantu be, kuba balibanga amayinja ag'engule agayimusibwa waggulu ku nsi ye. Kubanga obulungi bwe so nga bungi, okuwooma kwe so nga kungi. Eŋŋaano
erinyiriza abavubuka, n'omwenge omusu gulinyiriza abawala. Zekkaliya essuula ey'ekkumi. Musabe Mukama enkuba mu biro ebya ddumbi. Mukama akola ebire, naye alibawa empandaggirize, buli muntu afune ebirime. Kubanga amayembe googedde ebitaliimu, n'abalaguzi balabye eby'obulimba, ne boogera ebirooto eby'obulimba, ne basanyusiza bwereere, kyebaava bazuŋŋana ng'endiga, babonaabona, kubanga tewali musumba. Obusungu bwange buyimuse ku basumba, era ndibonereza abakulembeze ba Yuda, kubanga Mukama w'Eggye ajja kulabirira ekisibo kye, ye nnyumba ya Yuda, era alibafuula ng'embalaasi ye ennungi ku lutalo. Mu Yuda mulivaamu ejjinja ery'oku nsonda, muveemu n'enninga, muveemu n'omutego ogw'akasaale, muveemu na buli mufuzi yenna. Nabo baliba ng'abasajja abazira mu lutalo, abalinnyirira abalabe baabwe mu bitoomi eby'omu nguudo. Nabo balirwana, kubanga Mukama ali wamu nabo, n'abo abeebagala embalaasi baliswala. Nange ndiwa amaanyi ennyumba ya Yuda, ndiwonya ennyumba ya Yusufu. Nange ndibakomyawo kubanga mbasaasidde, nabo baliba nga bwe bandibadde singa saabagoba, kubanga nze Mukama Katonda waabwe, nange ndibawulira. N'aba Efulayimu balibeera ng'omulwanyi omuzira, n'omutima gwabwe gulisanyuka ng'asanyukira omwenge. Abaana baabwe balikiraba, balisanyuka, omutima gwabwe gulisanyukira Mukama. Ndibayita ne mbakuŋŋaanya, kubanga mbanunudde, era balyala nga bwe baabanga edda. Newaakubadde nga nabasaasaanyiza mu mawanga, era balinjijukira nga bayima mu nsi ezeewala, era baliba balamu n'abaana baabwe, era balikomawo. Nange ndibaggya mu nsi ya Misiri, ndibakuŋŋaanya nga mbaggya mu Bwasuli, era ndibatuusa mu nsi ya Gireyaadi ne Lebanooni, balijjula ensi ne watasigala bbanga. Baliyita mu nnyanja ey'okubonaabona, amayengo mu nnyanja, n'obuziba bwonna obwakiira bulikalira, amalala ga Bwasuli galikkakkanyizibwa, n'omuggo gwa kabaka w'e Misiri gulimuggyibwako. Nange ndibafuula b'amaanyi mu Mukama, nabo balifuna ekitiibwa mu linnya lye, bw'ayogera Mukama. Zekkaliya essuula ey'ekkumi. Ggulawo enzigi zo, ggwe Lebanooni, omuliro gwokye emivule gyo. Kuba ebiwoobe, ggwe Omuberosi, kubanga omuvule gugudde, kubanga emiti emirungi ennyo gyonoonese. Mukube ebiwoobe, mmwe emyera gya Basani, kubanga ekibira ekitatuukikako kigudde. Wulira ebiwoobe by'abasumba, kubanga obulungi bwabwe bwonoonese. Eddoboozi ery'okuwuluguma ng'empologoma ento, kubanga olusuku lwa Yoludaani luzikiriziddwa. Bw'ati bwe yayogera Mukama Katonda wange nti, liisa ekisibo eky'okuttibwa. Abo abazigula bazitta, ne beeyita abatazizza musango. N'abo abazitunda bagamba nti atenderezebwe Mukama, kubanga ngaggawadde, so abasumba baazo zennyini tebazisaasira. Kubanga sirisaasira nate abo ababeera mu nsi, bw'ayogera Mukama, naye laba, ndiwaayo abantu buli muntu mu mukono gwa munne ne mu mukono gwa kabaka we, nabo balibonyaabonya ensi, so siribalokola mu mukono gwabwe. Awo ne ndiisa ekisibo eky'okuttibwa, okusingira ddala ennafu ez'omu kisibo. Ne neetwalira emiggo ebiri, ogumu ne ngutuuma nti Kisa, omulala ne ngutuuma Kwegatta, ne ndiisa ekisibo. Ne neegobako abasumba abasatu mu mwezi ogumu, kubanga emmeeme yange ng'ekyabakyaye, era nabo nga bankyaye. Awo ne njogera nti, siibeere musumba wammwe, ekifa kife bufi,
ekigenda okuggyibwawo kiggibwewo, ebisigalawo biryaŋŋane, buli kimu kirye kinnaakyo. Ne ntwala omuggo gwange oguyitibwa kisa ne mmenya endagaano gye nali nkoze n'abantu bonna. Ne gumenyeka ku lunaku olwo, era abasuubuzi b'endiga abaali bandaba ne bamanya nti ekyo kyali kigambo kya Mukama. Ne mbagamba nti, oba kirungi mu maaso gammwe, mumpe empeera yange, naye oba si kirungi, mulekeeyo. Awo ne bagera okuba empeera yange ebitundu 3 eby'effeeza. Mukama n'aŋŋamba nti bisuulire omubumbi, omuwendo ogutuukidde ddala gwe bannamula. Ne ntwala ebitundu 3 ebya ffeeza ne mbisuulira omubumbi mu nnyumba ya Mukama. Awo ne mmenya omuggo gwange ogwokubiri oguyitibwa kwegatta, okulaga nti obumu obwali wakati wa Yuda ne Isirayiri bukomye. Awo Mukama n'aŋŋamba nti, weetwalire nate ebintu eby'omusumba omusirusiru. Kubanga, laba, nze ndiyimusa omusumba mu nsi, atalizifaako ziri ezibuze, so talinoonya ziri ezisaasaanye, so taliwonya ziri ezimenyese, so taliriisa ziri eziyimirira, naye ennyama y'ezo eza ssava aligirya era alimenyaamenya ebinuulo byazo. Zimusanze omusumba ataliiko kyagasa aleke ekisibo. Ekitala kifumite omukono gwe ne ku liiso lye erya ddyo, omukono gwe gukalire ddala n'eriiso lye erya ddyo lizibire ddala. Zekkaliya essuula ey'12. Obubaka obwokubiri abantu n'abakulembeze. Omugugu gw'ekigambo kya Mukama ekikwata ku Isirayiri. Ayogera Mukama abamba eggulu, era assawo emisingi gy'ensi, era abomba omwoyo gw'omuntu munda ye, nti laba, nze ndifuula Yerusaalemi ekikompe ekitagaza amawanga gonna ageetoolodde enjuuyi zonna, era Yuda wamu ne Yerusaalemi birizingizibwa. Awo olulituuka ku lunaku luli, ndifuula Yerusaalemi ejjinja erizitowa eri amawanga gonna. Bonna abalirya ebinika balifumitibwa nnyo ebiwundu, era amawanga gonna ag'ensi galikuŋŋaana okukirwanyisa. Ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama, ndisamaaliriza buli mbalaasi, n'oyo agyebagadde ndimulalusa. Ndizibula amaaso gange ku nnyumba ya Yuda, era ndiziba amaaso ga buli mbalaasi y'amawanga. N'abaami ba Yuda balyogera mu mutima gwabwe nti, abali mu Yerusaalemi b'amaanyi, kubanga Mukama w'eggye Katonda waabwe. Ku lunaku luli, ndifuula abaami ba Yuda ng'olubumbiro oluliko omuliro wakati mu kibira, era ng'omumuli ogw'omuliro oguli mu binywa by'eŋŋaano. Nabo balimalawo amawanga gonna enjuuyi zonna ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Oliba oli awo Yerusaalemi kirisigalawo mu kifo kyakyo mu Yerusaalemi. Era Mukama alisooka okulokola eweema za Yuda, ekitiibwa ky'ennyumba ya Dawudi n'ekitiibwa ky'abo abali mu Yerusaalemi kireme okugulumira okusinga Yuda. Ku lunaku luli, Mukama alizibira abali mu Yerusaalemi. Aliba omunafu ku bo ku lunaku luli alibeera nga Dawudi, era ennyumba ya Dawudi eriba nga Katonda, nga malayika wa Mukama ali mu maaso gaabwe. Awo olulituuka ku lunaku luli, ndinoonya okuzikiriza amawanga gonna agatabaala Yerusaalemi. Era ndifuka ku nnyumba ya Dawudi ne ku abo abali mu Yerusaalemi omwoyo ogw'ekisa n'ogw'okwegayirira, era balitunuulira nze gwe baafumita, era balimukubira ebiwoobe ng'omuntu bw'akubira ebiwoobe omwana we omu yekka, era balimulumirwa omwoyo ng'omuntu bw'alumirwa omwana we omubereberye. Ku lunaku luli balikuba ebiwoobe bingi mu Yerusaalemi ng'ebiwoobe ebya Kadadulimooni mu kiwonvu Megidoni. Era ensi erikuba ebiwoobe buli kika kyokka, ekika eky'ennyumba ya Dawudi kyokka ne bakazi baabwe bokka, ekika eky'ennyumba ya Nasani kyokka ne bakazi baabwe bokka,
ekika eky'ennyumba ya Leevi kyokka ne bakazi baabwe bokka, ekika ky'Abasimeeyi kyokka ne bakazi baabwe bokka, ebika byonna ebisigalawo buli kika kyokka ne bakazi baabwe bokka. Zekkaliya essuula ey'e13. Ku lunaku luli oluzzi luliggulirwa ennyumba ya Dawudi n'abo abali mu Yerusaalemi okubatukuzaamu ebibi n'obutali butuukirivu bwabwe. Awo olulituuka ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama w'Eggye, ndiggyamu amannya ag'ebifaananyi mu nsi, so tegalijjukirwa nate, era ate ndiggya mu nsi bannabbi n'omwoyo ogutali mulongoofu. Awo olulituuka omuntu yenna bw'alyefuula nnabbi, kale kitaawe ne nnyina abamuzaala balimugamba nti, oteekwa kufa kubanga oyogera eby'obulimba mu linnya lya Mukama. Awo kitaawe ne nnyina abamuzaala balimufumita ng'alagula. Awo olulituuka ku lunaku luli, buli nnabbi alikwatibwa ensonyi olw'okwolesebwa kwe okw'obulimba, so tebalyambala kyambalo kyabwe eky'ebyoya okulimba abantu. Naye alyogera nti, siri nnabbi nze, ndi mulimi wa ttaka, kubanga ettaka ky'eky'obugagga bwange okuva mu buto bwange. N'omu bw'alimubuuza nti, ebiwundu ebiri ku mubiri gwo byaki? Awo aliddamu nti, nabifunira mu nnyumba ya mikwano gyange. Golokoka ggwe ekitala okulwana n'omusumba wange. Olwane n'omusajja annyimirira ku lusegere, bw'ayogera Mukama w'Eggye, tema omusumba, n'endiga zirisaasaana, nange ndissaako omukono gwange ku bato. Awo olulituuka mu nsi yonna, bw'ayogera Mukama, ebitundu byayo bibiri birizikirira, birifa, naye ekyokusatu kirirekebwa omwo. N'ekitundu ekyokusatu ndikiyisa mu muliro, era ndibalongoosa ng'effeeza bw'erongoosebwa, era ndibakema nga zaabu bw'ekemebwa. Balikaabirira erinnya lyange, nange ndibawulira. Ndyogera nti, be bantu bange, nabo balyogera nti, Mukama ye Katonda wange. Zekkaliya essuula ey'e14. Laba, olunaku lwa Mukama lujja, ebintu ebyakunyagibwako lwe birigabanwa nga mulaba. Kubanga ndikuŋŋaanyiza amawanga gonna ku Yerusaalemi okulwana, era ekibuga kirimenyebwa, n'ennyumba zirinyagibwa, n'abakazi balikwatibwa lw'amaanyi, n'ekitundu ky'ekibuga kiritwalibwa mu buwaŋŋanguse, n'ekitundu eky'abantu ekirisigalawo tekirijjibwa mu kibuga. Awo Mukama alitabaala, alirwana n'amawanga, ng'alinga bwe yalwana ku lunaku olw'olutalo, era aliyimirira n'ebigere bye ku lunaku luli ku lusozi olwa Zeyituuni olwolekedde Yerusaalemi ebuvanjuba, n'olusozi olwa Zeyituuni lulyatika wakati waalwo ebuvanjuba n'ebugwanjuba, era walibaawo ekiwonvu ekinene ennyo. Ekitundu ekimu eky'olusozi kirijjulukuka okugenda obukiikakkono, n'ekitundu kyalwo ekimu okugenda obukiikaddyo. Nammwe muliddukira mu kkubo ery'omu kiwonvu eky'ensozi zange, kubanga ekiwonvu eky'ensozi kirituuka ku Azeri. Weewaawo mulidduka nga bwe mwadduka okukankana kw'ensi okwali mu mirembe gya Uzziya kabaka wa Yuda, era Mukama Katonda wange alijja n'abatukuvu bonna wamu naawe. Awo olulituuka ku lunaku luli, omusana teguliba na kumasamasa na kizikiza, naye walibeera olunaku lumu olumanyibwa Mukama, si musana so si kiro, naye olulituuka akawungeezi walibeera musana. Awo olulituuka ku lunaku luli, amazzi amalamu galiva e Yerusaalemi, ekitundu kyago kirigenda mu nnyanja ey'ebuvanjuba, n'ekitundu kyago mu nnyanja ey'ebugwanjuba, kiriba bwe kityo mu kyeya ne mu ttoggo. Era Mukama aliba kabaka w'ensi zonna. Ku lunaku luli Mukama alibeera omu, n'erinnya lye limu. Ensi yonna erikyuka, eriba nga Alaba, okuva mu Geba okutuuka ku Limoni, ku luuyi olw'obukiikaddyo obwa Yerusaalemi,
era kiriyimuka kiribeera mu kifo kyakyo okuva ku mulyango gwa Benyamini okutuuka ku kifo eky'omulyango ogw'olubereberye ku mulyango gw'ensonda, n'okuva ku kigo kya Kananeri okutuuka ku masogolero ga kabaka. Era abantu balibeera mu kyo, so nga tewakyali kikolimo, naye Yerusaalemi kiribeerawo mirembe. Na kino kye kibonoobono Mukama ky'alirwaza amawanga gonna agalwana ne Yerusaalemi. Omubiri gwabwe gulivunda nga bakyayimiridde ku bigere byabwe, n'amaaso gaabwe galivundira mu bunnya bwago, n'ennimi zaabwe zirivundira mu kamwa kaabwe. Awo lulituuka ku lunaku luli, okuyogaana okunene okuva eri Mukama kuliba ku bo, era balikwata buli muntu ku mukono gwa munne, n'omukono gwe guliyimuka okukuba omukono gwa munne. Era ne Yuda alirwana ne Yerusaalemi, era obugagga obw'amawanga gonna agaliraanyeewo bulikuŋŋaana, zaabu ne ffeeza n'ebyambalo bingi nnyo nnyini. Era bwe kityo bwe kiriba ekibonoobono ky'embalaasi n'eky'ennyumbu n'eky'eŋŋamira n'eky'endogoyi n'ensolo zonna eziriba mu bisulo biri, ng'ekibonoobono ekyo bwe kiriba. Awo lulituuka buli muntu alisigalawo ku mawanga gonna agajja okulwana ne Yerusaalemi anaayambukanga buli mwaka okusinza kabaka, Mukama w'eggye, n'okukwata embaga ey'ensiisira. Awo lulituuka buli muntu mu bika byonna eby'ensi ataayambukenga Yerusaalemi kusinza kabaka, Mukama w'eggye, enkuba terimutonnyera. Era ekika kya Misiri bwe kitaayambukenga, bwe kitajjenga, nabo teribatonnyera, walibaawo ekibonoobono Mukama ky'alirwaza amawanga agataayambukenga okukwata embaga ey'ensiisira. Ekyo kiriba kibonerezo kya Misiri n'ekibonerezo eky'amawanga gonna agataayambukenga okukwata embaga ey'ensiisira. Ku lunaku luli, ku ndege z'embalaasi kulibaako nti obutukuvu eri Mukama, era n'entamu mu nnyumba ya Mukama ziriba ng'ebibya mu maaso g'ekyoto. Weewaawo, buli ntamu mu Yerusaalemi ne mu Yuda eriba ntukuvu eri Mukama w'eggye, n'abo bonna abawaayo ssaddaaka balijja ne bazitoolangako ne bafumba omwo, era ku lunaku luli nga tewakyali Mukanani mu nnyumba ya Mukama w'eggye.